GTV for unity and development. Alhamdulillahi wa kafa. Thumma salatu wassalamu ala usafa habibana Muhammadu salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ba'd. Huwa alladhi billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Jawarak esimu yeno gyokwata era nga kati abantu bonna esimu ez'amapeesa ezo zo bazivaako okuzikwata okujjako oli nga alina bbiri. Jawarak esimu yeno gyolina erina emigaso mingi kubanga ensi yonna ogisanga kuno. Omwana omuto bwagikwata aginyiga n'afuna kyayagala. Ayinza okufuna komedi we, n'afuna kyonna byayagala, obuzannyo bwe. Wakati ennaku zino omwana abeera wa myaka 3-4 esimu olugikwata bw'ati aginyiga ati n'afunamu byayagala. Nze nyina wali papa olukwata bw'ati esimu papa ng'afunamu kyayagala. Musanga aginyiga n'agikayanira ng'ayagala kuteekako byayagala, era bw'abifuna ng'asirika omusanga atunudde bw'ati ng'alaba. Kadhalika duniya, eyo nno yensi. Busanga omwana nga badde mulenzi, essimu eno aba alina byagyagalako, era bw'abifuna n'ategeera nti Man U, Manchester, Liverpool ani yagobye, abala n'obubonero asinze. Nosanga baba nga abadde muwala baagala nnyo obuzannyo obwo, akalaba n'otukomukoonako n'abanga azuukuse. Oluusi n'ogamba mugaye nti owaayi swala, naye neyeewuunya obutaaka okuba nti tannaba kusaala. Koze swala naye noono omuvubuka ali ku mupiira gati Allahu akbar, simanyi bayaziinye tibayaziinye. Allah awannasanga jjama, kubanga essala y'omuvubuka yali badde nga alina kugisaalira mu masjidi oba omusajja. Kati ensi netambula nga etibwe wangaala, naye ng'ebyo bitambula byonna Allah yabiteekeramu mu nsi. Osanga ate ye oli omulala ng'agikozesa bulala, nga bw'agiteekako bw'ati afuna betting. Era owa betting naye n'omwebuuza ne weewuunya engeri gy'akolamu betting, gy'agenda okukola ssente mu betting
ng'ate betting omusajja omuyindi yava Buyindi n'aba India ajje wano akole ssente agaggawale naye nga ayita mu betting naye ng'ebyuma bibye yabiseetinga olinaye neyewuunyisa era ssente n'azisomba nga bwazitwala mu betting wali ekyuma bwe kizirya essente n'azisomba nga bwazitwala mu betting wali ekyuma nekizirya owa betting ye obwo bubeera bulwadde neyeewola asobola okwewola oba okusinga ne bebeera nnyumba n'agisingayo nga ya mukadde oba ya taata oba ye oyo wa betting naye oyinza omusanga ku ssimu kuno nga naye alinako ebibye era nga musanyufu ng'abitankula okuva ku makya obudde ne buziba nga byaliko okutegeera kiki ekigenda mu maaso bangi nnyo b'oyinza okulaba nga bonna ebizibu byabwe biri kuno waliwo comedians nga nabo akwata essimu n'ateekako comedy we mbu asekemu era n'amuteekako n'atandika okuseka era n'omusanga ng'aseka enseko nnyingi eziyinza n'okubuzaabuza okutegeera kwe kubanga la tadhahaku kathira consultant yatugaana okuseka ennyo okwo okw'okubwatuka naddala singa abanga abadde mukyala n'omusanga nga tobadde tonnamuwasa n'abwatuka bw'atyo oyo towasa manya nti alina ebyakyabulako ebimufuula omukyala ate manya nti bw'abanga abadde mwami era naye manya nti ali mu bantu abagayaavu kubanga okuseka ennyo kuleeta omuntu okukendeera amagezi okuseka ennyo kuleeta abantu okwebuuza n'oba okumulamwa okuguddako nga balina kukuzzabuza nti omulama twabadde ku guno okuseka ennyo si kulungi era enseko entuufu kwali badde kumwenya kusmilinga kwali badde okulungi era omuntu lwasmilinga feesi yeggwayo ate omuntu lwaseka ennyo ate feesi ye yonooneka abijja enseko erekawo okutegeera kw'omuntu n'obulungi bw'omuntu n'asigala ng'ali mu nnomo kusmilinga era omuntu omugezi yenna tamwemwetuka kati oyinza omusanga ng'ali kuno ku ssimu kuno nga comedian baalaba naye ng'aseka ng'oyinza okulowooza gwali wabweru nti alina gwali naye so ali ku ssimu bangi ate mulimu abalala bo ku sayidi endala kuno kuliko n'abantu abayigiriza obwononefu obwa buli kika kuno kabubeere bubbi firimu ng'oli zalaba zababbi n'abalogo bayinza okuleeta abalogo aba buli kika ne baleeta abachina ne baleeta abaganda abalogo ye ne bakuleetera engeri gy'oyinza okukyangamu oba omuntu n'okukwana byonna eno essimu jawaraka essimu yo gy'olina ku kameeza koba mu nsawo omwo erina byekola bingi naye nga kyonna ky'oba okoze bwe kibeera kya ddogo basobola okuyigiririza kuno kati waliwo omukyalo omu nga ye eddogo aliyigiririza kuno musimanyi eri okuwanika omusajja ng'abisomesa kuno kyensuubira nti bangi abakyala baabiyiga abamu ne babiteeka ndoza ne mu nkola kuwanika omusajja bw'aba nga azze enewwo abeera ali mu layini
ate bwagende eri ow'omukyalo omulala ng'atandika kwebuuza nti yo bannabaki oba mbadde ki, anti bulijjo si bwentera okubeera. Byonna ku ssimu kuno bibeerako. Kati ojjako kyoyagala, nsi eno nsi. Era omubaka gye yalambuzibwa n'atunnyonnyola nti inna allaha zawaliya al ardu, tonzi yamulambuza ensi, agamba nti n'alaba masharikuha magaribuha, n'alaba ensi gyeva ne gyekoma. Naye era nga kisigala kitegeeza kyeyali ategeeza nti obusiraamu bujja kuva eno, ebikituufu kijja kujja nga kya busiraamu ku mbeera esigadde endala yonna. Kive mashariki kituuke magaribi, ab'e mashariki babeere nga bali ku mulamwa paka magaribi nga bali ku mulamwa. Kati bebo bogenda okusanga mu ssimu eno nga bw'aba agikebera, bw'aba alayikinga irimu, bw'afuna ka clip nga kamuyambako okubeera nti kamuzuukusa n'okumuteeka ku mulamwa ng'akalayikinga. Era ekoze omulimu munene nnyo ne bashababu abavubuka abagiteekako obuntu obwo obw'amagezi, abeetaaga okusabira Allah abongere ilmu n'okubeera nti omulimu gwabwe gubeeremu ikhlas n'okutereeza, nti bakoze omulimu munene ku nsonga y'okuluŋŋamya ekyalo kya social media, kyalo kiramba nga kijjudde buli kika kya muntu, buli kika ky'omuntu ky'oyagala ekiri mu nsi muno, kuno ku ssimu kwekiri. Kati gwe lwaki okola tahziri ne weekesa nga weekesesa abalala, naawe ne weekesesa okubeera nti ojja ku kyalo kino ekiri globally, ng'ekyalo ekyo kijjudde buli kyonna ekikwatagana n'ensi. So nga ate ensi obusiraamu diinu shamil, diini ebuna. Era ensi Allah bwe yali agitegeka muno mu nsi, bwe yali ategeka ensi yagitegeka ng'agitegeka ku ebyo ebigenda okubeerawo muno mu nsi. Ensi Allah okutegeka kwayo yali agitegeka ku ebyo ebigenda okubeera muno mu nsi. Naawe andaba mpuliriza Ibrahim, Maryam, Hassan, Fatima, gwali awawuliza. Kyeba nti yagamba mu suratu Bakara, nagamba nti huwa allazi khalaka lakum ma fil ardi jamia. Kyeba nti yali akutegeka muno mu nsi, yakutegeka nga ensi agitaddewo ku lulwo. Wal ardu wadaaha lil anami, yagiteekawo ku lulwo n'ategeke ebyokulya ebyokunywa byonna kwebaka ng'abitegekera ggwe. Wali badde ogamba nti nga gwani gwabitegekera, naye yabitegekera ggwe. Era nagamba nti huwa allazi halaka lakum ma fil ardi jamia, yabitondera ggwe. Kyoba nti obikozesa, buli ekyetaagisiza nokikozesa, n'okozesa ekizungirizi, n'okozesa emmeeri, n'okozesa train, n'okozesa kiri, n'okozesa kino, n'okozesa kiri. Istimta'u laka, nga kyakweyaga, nga obeere mumativu, oba weeyagale n'ekyo kyakuteredde mu nsi. Naye nga omulamwa kiki? Omulamwa kiki? Kumusinza ye omu. Bino abikola gw'otegeere omulamwa gw'oteekeddwa okubeerako, gwakutegeera nti ali omu kyokka ekyayagala. Kati kyava akuwa amagezi ne gajja ne gakola jawaare akawewo kano. Omulembe gwaliwo nga gwa mapeesa ogw'essimu,
mapesa ne gavaako simu zino ne zijja zigenda zeeyongera modification okuziddaabulula wano na wali. Era kati essimu we yatuuse olya kukubira essimu n'obuuza nti ono ani, ne mugenda ku video call ku Zoom musobola okuteesa meeting neggwa. Era abamu bakyali mu analogo. Meeting yadde ani meeting yakulwakusatu tunatuladde saawa mmeka saawa 3. No, ensi yakyuse, ensi yakyuse. Nze lumu nalaba president wa China ng'asisinkanye bapulezidenti ba Europe naye nga bonna bali ku Zoom, bali ku Zoom. N'Abafirika nabo yayogerako nabo nga bali ku Zoom. Kati okusoma kwatuuse ng'omwana asomera ku Zoom. Buli kimu kyatuuse nga kiri ku social media mpewo. Kibula nti ebyenfuna kati nenda kuzina ebyenfuna buli muntu ali mu kaaba yenga tulabye yenga kiki, kubanga ensi tatagayyaru ekyuka yekyusa, ebirimu byonna bikyuka. Mu kukyuka kwabyo bw'okyukira muli mu bikyuka oba weesiimye. Ate waliwo abakwatibwa oli n'akaaba Allah ng'atukuttemu. Allah okukwata kwa Allah inna batsha rabbika la shadid. Bw'akwata anyweza. Era luno olukwata lulaba abantu buli muntu lwakwatibbwa, bangi bakwatibbwa, bizinesi bazibuddemu, n'atandika kuwoza ze badde yalagenda mu kyalo ng'ate talina na kyalo gy'agenda kudda, kubanga naye kyalo gy'agenda okudda ate emmere bagulangule kawunga, emmere bagulangule ey'amatooke baba gyagadde okugiryako bagijja mu tawuni. Kati binsobedde paka lwaga naye banzire ku kyalo. Naye inna batsha rabbika la shadid. Anyweza bakwata bwati. Kati ani gw'oteekeddwa okubeera nti olaajanira gw'olowooza ki? Olowooza ki nti olina gw'osobola okulaajanira akute oba ate emiryango ofulume mu buzibu bw'olimu atali yakwata? Gwe gy'oli okimanyi nti waliwo omulala asobola okukwata atali Allah n'akunyweza n'akulemera. Nga Yunusu alayhi salaam yava mu lubuto lw'ekyennyanja n'ebizikiza ebisatu ng'ekyennyanja kimunywezezza, Allah n'akiragira kiga mute, ne kimuta. Kati osuubirayo okukwata olulala obutali lwa Allah nga wali agambye nti huwa allazi khalaka lakum ma fi l-ardi jamia. Yebatonda yebakolera ebiri mu nsi yonna, embeera eri mu nsi yonna ye yagibatondera. Kati ng'obuuza ani? Ye Allah. Kati ki ky'oba oteekeddwa okukola? Kumusaba, kumwebaza, kumuwanjagira. Ne bagamba olulala nti kyalibadde kirungi mu mbeera emu oba endala ng'ebizibu olina ekizibu ekikutte, n'osalawo noga nti mu butuufu ekizibu nga bwe kinkutte kankozese kurbaanu liukarribu ila Allah, mbeere nga nsembera eri Allah. Kurbaanu ekitegeeza kikusembeza eri Allah, kyekintu ky'okwata n'owaayo nga badde okyagala nnyo, naye ate nga kiri kyoyagala okuwanyisizaamu, kubanga okuwanyisiganya. Allah akuwa kyoyagala, Allah akuwa kyoyagala naye ng'otaddeyo kurbaanu. Ezo ensi z'Abarabu babikozesa nnyo nnyo. Naye wano abamu oyinza n'okikola olaga nti oyo asamidde, n'okwata ensawo y'omuceere ng'eyo
basmati n'ogigaba naye nga basmati ogiguze $45 ate nga ku akawunti badde olinako $800 oba 700 naye ngaekyo kyoyagala kirina omuwendo munene gy'oli okusinga gino $45 nga kapita ogibala. Omuntu ateekayo ku rubaanu ng'alina kyayagala waayo lwa kizibu. Era ennaku zino kawempe mbagamba nti oba oyagala kuwaayo ku muziki kyekawempe ku ttaano awo waayo olw'ekizibu kyo, waayo Allah akutaasa ekizibu kyo. Kirina enjawulo gati mpaddeyo lillah naye ngawaddeyo lillah kibeere bwe kityo totaddeeko ekizibu kyoyagala n'okuwaayo olw'ekizibu okuwaayo olw'ekizibu gati mpaddeyo naye mutonzi wange njagala omwami ampase ompa omwami omulungi, omwami ata Allah mpaddeyo nsaba Allah ompe omukyalo omulungi omulongoofu atankulubule mpaddeyo siina wensula naye nyina akakadde kano kamu kanguleko embuzi oba ente oba kanguleko embuzi oba omuje wakaceere nkagabira abantu abeetaavu. Ate olusi abawaayo bagenda okuwaayo ate ayita bagagga banene bali byakoze eki oba towaddeeyo naawe tuleke wabula eyo twebuuzeeyo bwebuuzi naye omulama gwe tuliko jawarak essimu yo ogiteeka ku munsawo muno erina obulabe bwe tugenda okusomako olwaleero obw'emirundi 3 obwawukana ku bulabe obulala. Erina obuzibu obugyetoolodde bungi naye nga mu buzibu obukyetoolodde tugenda kusomako obuzibu bwa mirundi 3 okwejjukanya. Obuzibu obusooka obuzibu obw'amaaso gano agagiraba. System etandika n'okulaba oba system etandika n'okutegeera yakulaba. Era mu aya nnyingi nnyo omutonzi aleeta basiira nga aleeta kibayita okulaba. lahum alqulub la yubsiruna biha lahum alayun la yubsiruna biha wa lahum adhanu la yasmauna biha. Kakati obuto walala aleeta okulaba ng'aleeta okulaba nga kutegeera okulaba olw'okutunula n'okulaba. Okulaba kwe kulaba ekintu ng'osobola okukinnyonnyola bwe kifaanagana. Ate okutunula kwo kutunula gundi namusanze atunula naye gundi namusanze alaba, kitegeeza nti byonna bye nakoze yabirabye. Kyoba nti wali omutonzi mu suratu Bakara agamba nti la taqulu ra'ina wa qulu nzurna wasma'u, ng'agamba Abayahudi. Naye essimu eno buli lw'ogitunulako amaaso go ne gagiraba n'olaba ebigyetoolodde n'oteekako ku gwe yabadde ayagala bu comedian mwana muto. Comedian bw'amuteekako erina byekendeeza amaaso ge omwana ono. Era naawe w'omupiira bw'ogiteekako n'ogiraba erina byekendeeza amaaso go. Kano akamunye kano emmunye eraba erina byekendera bingi ku ssimu kuno. Bw'obeera ng'obadde ate emyaka gigenzeeko ate kisukka. Eyali badde asobola okulabira olufu mu myaka 65 7 otandika oddulabira mu myaka 45 oba 5 ne bakubuuza n'okubuuza nti waayi kiki. Kati ennaku zino osanga omwana omuvubuka wa myaka 35 oba
asatu ng'agamba amaaso nze sikyalaba bulungi nyeena njagala kufuna galubindi. Kati amaaso gano ku ssimu yo galina obulabe bwe gafuna nga gabujja ku ssimu yo. Essimu yo erina obulwadde bw'ogifunamu naye nga busobola okujjanjabwa. Essimu yo erina obulwadde bw'ogifunamu nga bw'amaaso naye nga busobola okujjanjabwa ku maaso ago, kubanga erina ebireeta endwadde ezo bingi mu ssimu muno. Ate erina ebijjanjaba endwadde mu ssimu muno nabyo weebiri bingi singa oba ogirabyeko. Era omutonzi byonna bikutuukako bimakasabati aidinas. Omuntu byakola bikola ki? Bye bireeta spark omubiri guno okubeera nti gufuna obuzibu. Kati essimu eno bw'ogiteekako amaaso ne gatandika okufuna ekifu n'ogiremerako, kivaamu n'ofuna galubindi ate era ng'ogiremeddeko, obwo ne bubeera bulwadde. Naye Allah bwe yali ategeka amaaso gano yagateekanga ga bbeeyi ku muntu, era waliwo weyegajuliza osobole okugatunulamu olabe kyolina nti kya bbeeyi. Naga nti alamu naj'al lahu ainain, muntu namutonda nga alina amaaso abiri. Tekwali kuteesa, tewali okuteesa nga Allah atonda gwe obeere n'amaaso abiri. Era gwatonda nga alina eriiso limu oba oluusi muzibe abeera mu buzibu bunene nnyo bw'otuuka okubeera nti bw'omutuukako olina okwebaza Allah okusobola obutafuna damage ezo. Naye amaaso gano galina ebintu bikulu oba bingi ebyamakulu, oba ekyengera kyago kinene. Naye ku ssimu eno bw'oba teweegendereza oyinza okugasigazaako. Sikutiisa kugamba nti ssimu, naye oyinza okugasigaza ku ssimu eno ate oyinza okugafuna. Amaaso gano essimu eno esobola okufuuka ennunuzi yo okubeera gwe omugagga, ate esobola okufuuka ekizibu gy'oli kw'okwavuwala n'ofuna obwavu olw'essimu eno. Naye nga bingi, ate osobola okufuna obulwadde olw'essimu eno. Naye ebimu byoteekeddwa okumanya nti omuntu okufuna mu ssimu eno oteekeddwa okubeera ng'ogikozesa nga omanya nti balil insaanu ala nafsihi basira. Buli kyonna kyokola gwe kennyini okimanyi ekikwata ku ssimu. Kati essimu eno esobola okukuleetera obwavu, ate esobola okukuleetera okufuuka ensonga obugagga n'ogaggawala. Eno essimu. Amaaso gano ebbanga lyegamala nga galabika bulungi, kiba nti bwe tubeera ne bamuzibe tubasaasirako okubawa akantu olw'okubeera nti amaaso gaabwe gaba tegakyakusobola kufunctioninga bulungi. Tusobola kwera tumulabirira muzibe. Kati akabanga singa kajja n'obeera nga amaaso gazibye ng'oli muntu mukulu, ebyo obeera oyogerako. Oluusi oyinza okwonoona olw'amaaso ago, naye ng'oluusi essimu eno yegaleese wagano gyegendereza. Otandika okulowooza emirimu gyo. Nze nno gw'olaba nenti nze nali nzeerundira, nze nno gw'olaba nze nga ntambula nga neetikka sikyasobola kutambula ne mukulu, ntambula ntomera n'abantu ntomera batomere. Nze nno gw'olaba oli ne bwaba akubye essimu ate omwana yagindabira nti gundi yakubye. Nze nno gw'olaba nze ne bwegobeera mukulu sikyasobola. Ye ate kati mbadde neegombe n'okusomako Kulaani, naye kati Kulaani nayo sisasobola kugiyiga kugisoma kuba sirina bwe n'oyogera ebigambo bwe bityo, ekivaamu n'otandika okwogera ebibi.
lawula fulani ekigambo ekyo kikulu singa teyali gundi singa teyali kino singa tekyali kino ebyo bigambo bwe bati abantu basinga beyogera naye nga si birungi ebigambo ebyo bimu ku bireeta humumun wasiwasi ne stress ku muntu kubanga buli wejjusa ozza ebyemabega kati amaaso gano singa ekisookera ddala essimu nabagambye ensonga ziri 3 zenjaga twogereko amaaso n'amatu n'omutima benjaga twogereko ebirala bingi naye amaaso gasobola okubeera nti begabanga galwadde oba gazibye oba gafunye obuzibu kireetera omuntu okubeera nti ali mu mbeera eyakanyigo ng'ali mu mbeera eyawasiwasi mu mbeera ey'okweraliikirira ey'okubeera nti alinga eyaggwamu essuubi bw'atyo kiba nti omusajja eyajja gwali mulembe yali abamala bagamba nti Musa obaani naye Allahu alam mutonzi yasinga okumanya yajja n'alaba omusajja nga muzibe n'amusinkana n'amugamba nti kiki nze ndi muzibe amaaso gaziba n'amugamba nti kiki osinga okwagala omusajja yali malayika eyajjira mu kifo ky'omusajja oyo eyajja okugezesa okufuuka ekigezo okugamba okufuuka ekyokuyiga si kigezo okufuuka ekyokuyiga ku bantu bano abasatu omu yali muzibi w'amaaso kinjagala okukuleetera nti okumanya amaaso malungi era bebimu kubikakasa omuntu nti kati ndabika ngenda kubeera bulungi naye gwobeera n'amaaso n'obeera n'amatu n'emikono n'otandika okugenda ng'osabiriza wano nawali so nga ate obirina osobola okukola kyusa ekifo ekyo ky'olimu odde mu kifo ekirala ojja kuwangala ng'olina ekitiibwa naye malayika bw'ejjanga ekifaananyi kya musajja neebuuza owa ekiki nti nze maaso gaziba kakati oyagala ki njagala maaso gazibukoke mikono waggulu ayi Allah nomuzibu amaaso ge muwa amaaso ge gakole ki gazibukoke abeere nga alaba amaaso ne galaba itadda basira musajja amaaso ne galaba nakati kiki kyanti ate kati kino tekimmala anti olaba kulika linsani halua omuntu yatondebwanga mutomi iza masahu sharru jazua wa iza masahu khairu manua illa almusallin kiri tekimumaze ekyamaaso okubeera nti gakoze eki yabedde kati akati kantandika okweyiya kati ate tikyoyagala nakati omuntu yatondebwanga mutomi bw'afuna ekirungi yeeyogerako neyennyonnyolako ffe tuli bagezi nnyo ffe tukola ffe tuli bino naye seede ne zimala zimuggwako agenda ayogera ensi yonna singa teyali gundi oyo zenaalibadde siggwamu singa n'abeerawo ngaebyo byabeerako byaliko naye nga terimuyamba terimumalaayo kati noono amaaso be gamala okubeera nti gazibukuse alaba nti ate kiki nti ate kati omanye ekizibu kyennyina nti kyaki kyekizibu kyennyina njagala bugagga kubanga erawo kyekiddako olwensonga nti omutonzi we yali ategeka ensi eno zuyina linnasi hubbi shahawati min nisai walbanina omutonzi we yategeka ensi eno ng'erimu ebintu birungi naye bw'ogoberera ennyo bino ebikwata ku nsi min annisai walbanina mba abakyala bakazi min ashahawati ebintu ebyobwagazi ebyo byonna oba ogenda kufuna buzibu naye miskini era edduwa nesomwa malayika nesoma edduwa ayi Allah musajja ono muwe obugagga mutozi namuwa obugagga bw'eŋŋamiya naye kyenjagalamu kiri kiki obukulu bw'amaaso gano obutagagayaalira essimu eno egenda kukola ki essimu esobola okufuuka ensonga yo okubeera nti oyavuwala amaaso ne gafa emirimu gye wali okola negibeera nga tekyasobola kukolebwa notandika okulwala stress neweeraliikirira tekuba kizibu kyakusanga muntu nga amaaso gazibye naye nga munene okuggyako nga gaziba muto nga yamanyiira embeera eyo naye atera okubeera nga alinga alina stress alina byeyeeraliikirira kubanga buli ssaawa yeeraliikirira okugwa mu kinnya yeeraliikirira okutomera
yeerakirira okutomerwa, yeetagirira okukoona, ebyo byabeera yeraliikirira buli ssaawa. Kati n'emirimu bwebanga gyaliwo essimu eno ogitunuddemu nnyo, amaaso ne gatandika okulaba olufu, eyinza okufuuka ng'okubeera nti obeera mwavu ate n'otandika okwogera bingi, n'otandika kwogera bingi, n'okolima mulimu abanguwa okolima. Kale gwe olwokuba gwolaba nze nange ndaba bwe ntyo nali gwe lowooza naye tosobola kukibeera okimwagaliza era oli bwomulabanga ng'akolima otegera nti omuntu si wa mutima mulungi. Ani omuntu akolima abeera si wa mutima mulungi. Naye essimu eno esobola okufuuka ensonga n'oyavuwala oba n'ogaggawala. Eno essimu era ebimu kubifuula omuntu omugezi ku ssimu eno kugitunulako ng'agiwa akabanga, naye oyinza ogiwa ebbanga nga ddene amaaso ne goonooneka ne gafa. Era emyaka gye gijja mu maaso ojja kulaba nga abantu bonna galubindi n'obwongo. Eno essimu erina kyekendeeza ku bwongo buli ogitunulako nnyo. Era wanga obadde mu dduuka osobola okubeera ng'ogitunuddeko, kasitoma najja n'otuuka n'omuga nti tetulinaawo bulungi, naye nga essimu eno yeekugaanye. Erina ekizibu kyekuleetera eky'obugayaavu eno essimu. Era esobola okuleetera okubeera nti oyavuwala oba n'emirimu ne gifa, n'emikwano gyo ne gifa, kubanga oli akusanga ku ssimu nga tokyasobola kumunnyonnyola. Era ne musobola okwogera naye ne bwaba alese bizinensi oba muze kwogeraganya ne kifa eno essimu. Ate n'essimu esobola okubeera nti efuuka era ensonga y'okubeera nti omuntu oyavuwala ng'oli kazannyo, kubanga ebyamaka katubyogere katubireke, naye ng'essimu omulimu gwekola era esobola okuleeta okwawukana mu maka. Kuba abakyala ennaku zino amasimba gavaako 8:9 najja naye bakamubuulira 1:30 okanda kwatakwata nga tolina kyolaba, naye mugenda okukeera ku makya ate ayagala ajja akole. Mu kujja okukola awo stress wezikwatira, obusungu tandika okukwata n'onyiiga, manya nti buli bwova waka ng'onyiize emirimu giba girina okusannyalala. Wala tabaagadu, mbuka musalamu kutugamba nti wala tabaagadu, temunyiigagananga. Waliwo bingi ebimu kubireeta stress, oba number 1 first class aleeta stress ebeera shaitaani. Ate shaitaani mirimu ereeta kunyiigagana, ereeta lweba yagala okwonoona emirimu oba okwonoona fyuchayo, ereeta kunyiiga. Kati ereeta okunyiiga owaka, ogenda okukakkananga omukyala akutadde mu lusirika, ng'olusirika luweza omwezi, nga luweza ogwokubira olusirika, ng'ekivaamu nga munyiigagana, ng'amaka mwawukana, mugenda okwawukana kati ate empa ebyange. Eyo system ebimu kubireese embeera y'akanyiga ey'obwavu, oba embeera y'okubeera nti abantu tebakyalina kusaasira, mirimu gifudde, buli wamu stress zifuuse stress mu maka, mu mirimu, buli muntu olaba nga tali bulungi. Essimu eno tetukyalina birowoozo bikola bizinensi, ebirowoozo tubirina ku ssimu, n'okutegeera kwonna kubeera ku ssimu. Era ebeeraawo ng'eteetera naawe nga bw'oteetera, ebeeraawo ng'eteetera. Nyina taata wange Shebrani Semakula yayogera ekigambo, yagamba twamugulira essimu n'agamba essimu yange mwe mugitwale. Yadda agati kasaba agingulire nze nafunye omuntu nambamu ssente, ng'essimu eri awo eteetera nange bwenteetera, paka endagala eteetera ejja kundwaza. Kati eno y'essimu esobola okufuuka ekizibu gwe n'oyavuwala. Mu kugiwuliriza amaloboozi agagivaamu nago gasobola okufuuka obuzibu. Amaloboozi agagivaamu ne gafuuka obulabe gy'oli, kubanga buli lwevuga bweti n'ogirabako wano mu maaso wano, ekiddako kugiteeka ku matu owulirize oli kyayogera, naye eyina nayo
embeera gy'ereese ey'obuzibu etayina mulamwa ku muntu. Mumpuliriza buli lw'ogiwuliriza ennyo okutegeera, okulowooza, okugenda mu maaso kugaana. Ng'era buli lw'ogiraba ennyo okulowooza takaddumu, okugenda mu maaso nakwo kukendeera. Okugenda mu maaso okw'omuntu kukendeera ng'otunudde nnyo ku ssimu eno, kubanga ebiseera ebisinga oba ensi Allah bwe yali agitegeka yiteekawo lil anami, naye nga byonna ebirimu erimu fakihatu wanaharu biki byonna nga mwebiri, naye nga naffe abagirimu ebwo bwe bulamu bwaffe. Bw'otunula ku green zino weeyagala, bw'otunula ku basanyusa eno, bw'ofuna ku kino obwongo ne bupiikinga, obeera mugazi. Kati onafuwa n'obeera nga obwongo bwo bwonna buli mu ssimu eno, n'ogenda okwekanga ng'emirimu gikendedde. Ate kati obuzibu bwazze nti Allah bwe yadde akendeeza ebyenfuna yatuwadde essimu n'atuwa ne data ne bamutukenderezaako ate nga mungi. Ogiteekako data n'otandika okugikuuba n'ogikuuba olunaku ne luggwako ng'okozesa data wa 3 oba 4 oba 5, omwezi ne guggwako ng'oli mu data wa 12, ate n'okaaba owaka bwe bopangisa nnyumba nga bakubanjiriza nogati nga ndabye nze, ate kati sente zimbuze ye naakola ntya, ate kaakati, naye nga wali wataddeko data wa sente naye nga tagenda kukola eyo essimu. Era ogibeerako n'oteekako ebintu byo byonna byokola ki by'oba oyagala, ebyamakulu n'ebyatali, ebimu kubikendeeza n'okwongera emikisa n'okola kutya byonna. Communication ono abeera mulungi, naye ate waliwo n'ebiteetaagisa ne bijja ne biyingira gurupu ne zibeera okwo, biki ne bibeera okwo. Kati n'ogenda okwekanga ng'essimu eno buli lw'ogitunulako bw'oti obwongo bwo bukendeerera ku ssimu eno n'otalaba biri wabweru bwa ssimu. Obwongo ne bulowooza nti byonna obifunye, kubanga okisobola okunyogola kati kandabe biri mu UK, kandabe biri mu South Africa, ye wano kubanga gwe mulembe kati ogujja. Essimu zo zaatandise okujja ng'onyiga, osobola okunyiga bino kati njagala kutegeera London, n'olaba ebiri London ku ssaawa eyo. Njagala kutegeera Johannesburg, n'onyiga Johannesburg ne bakubuulira. Kati njagala kutegeera Masaka, n'onyiga Masaka. Kati njagala kutegeera Jinja Jiji, n'onyiga Jinja. Ogwo gwe mulembe ogujja. Byonna ng'ebintu biri wano. Kagamba okutegeerako bakujja mu kubeera nti otegeera masharikuha wa magaribuha, ensi gy'eva ne gyekoma, okutandika ogirowoozaako nti nnyina kutambula ntya okubeera nti mbeera mugagga. Babireesi ne babikuteera wano. So nga ate omutonzi alina kyeyagamba nti bw'obanga ofunye obusobozi tambulako min akthari samawati wal ardh, ensi gy'eva ne gyekoma. Naye nagamba nti la tanfudhu illa bisultaani. Okutambulako okuva mu nsi emu okudda mu nsi endala kubeera kuwagala ku bwongo na kutegeera. Naye wano bw'obitegeerera ku ssimu obwongo bukendeera n'obeera nga obwongo bwonna bulowooleza wano okumpi eri n'otasuubirayo wala. Kati n'osanga nga oyinza okugenda okwekanga ng'obwavu bwe butebuzze. Okugiwuliriza nakyo bwekyo bwe kiri, naye Omutonzi azza wa jalla bwe yali atonda ebyo ebintu ebisatu yatulaga nti lahumul qulub, balina emitima la yafukahuuna biha. Omutima guno gwe gusunsula ebintu byonna ebiri ku mubiri gwo, omuntu okutegeereka nti gundi ategeera. Naye nga sisitemu eyegattako amatu, naye agamba nti la yasmauuna biha, ate n'amaaso la yabsiruuna biha. Kati essimu eno ate erina omugaso gwekuwa ogusobola okukujjanjaba. Essimu esobola atya okukujjanjaba ng'obudde mu bino ebizibu bingi byenjogedde, bye muwulidde, bye mumanyi, byonna mubimanyi. Naye waliwo ate ebizibu ebiri mu ebyo ebisatu
okulabako ku ssimu eno osobola okujjanjaba amaaso go ne qiraatul quran ne qur'ani ng'ogisomye. Qur'an muno mweri ogogolinga bugogolinzi n'ogifuna nogati njagala aya bweti gwasobola okusoma nogati nja kusomanga aya 10 buli lunaku, kijjanjaba amaaso. Obadde okimanyi amaaso gajjanjabwa ne aya ezo ezajjaire. Allah omulimu gwasinga okwagala ahabul amali ilallah adwamuhu wa inkalla, gwasinga okwagala ng'oguwangaliddeko ng'osoma aya 10 naye nga eno essimu gy'obikudde. Amaaso ate ojja kugajjanjaba. Abantu balwala amaaso bakaabe wonna wali bawulire ate ze amaaso gaafa naye nga gwate oli mu kujjanjaba amaaso. Essimu eno osobola okugitunulako ng'ogitunulako na azikari, okutegeera zikiri ti nyina obuzibu, nyina omwana wo yambuza ekibuuzo, yabuuza naga nkoze ntya, stress zinsusseeko obungi naye nkole ntya. Ne mugati olina essimu kyennyina ne mugagogolinga n'agogolinga nga njagala muwaddu egamba nti zikiri egamba nti allahumma inni a'udhu bika min alhammi walhazani walajizi walkasal waljubuni walbukhli wa ghalabati ddaini wa kahri rijali. Omwana n'agigogolinga ali mwana muwala n'agifuna, bamala ogifuna n'atandika ogisoma ne mugaa gisomere oluvannyuma ennaku 30 ojja kumbuulira. Naye bwe yagendera okuwera ennaku 20 ng'ebizibu naŋŋamba nti mubutuufu ŋŋenda ntaggulukuka era ne weetawo akabanga naga kati nateredde, kubanga eyo zikiri kati erimu ebintu byonna ensinga bwetambula ebizibu ebireeta obuzibu ebivaako omuntu okufuuka okubeera nti alina obuzibu, okunakuwazibwa, amabanja, omululu, okola emirimu nga tegijja, ebibyo bikola bikoma mu kkubo, okulemererwa okukola, byonna bwe bityo stress, byonna mu ebiri n'abantu okujjako ebibyo. Buno bubanja banje batwala bamuli awo nga babiga nti nze wano natuttewo, watuttewo ate wavuddewa nate kati navudde wano ate kati nze wano wange ekyapa kyange, naye agamba nti kyapa kyange wa myaka 32 ate bano bagobawo bali myaka 10 bali myaka 8 okusengawo, yagamba nti wawe bano si waabwe. Obulyaza amaanyi obwo. Kati zikiri esinga nga obadde ogisome ogenda n'ogigogolinga nemugati genda ogigogolinga, kati omugaso n'agufuna ng'agujja ku ssimu okusobola okutereeza obulamu bwe ne bubeera nga butambula bulungi nga buwangaala bulungi. Yagenda n'aggolinga zikiri egamba nti allahumma inna a'udhu bika min alhammi walhazani walajizi walkasal waljubuni walbukhli paka gyegenda. Kati eyo essimu esobola okufuuka omulamwa nga mulamwa ku kubeera nti osobola okubeera nti wejjanjaba endwadde z'okubeera nti oli bubi, obulamu bwa bulijjo ebirungi nga mu birungi oli mwavu. Essimu eno esobola ogikyamjala wabula kugibuuza bubuuza nti nze nkwagalamu kino. Ebyo nebimbaga kibeera kigazi nga kiwanvu nga tekyenkanankana na kutegeera ssimu eno byokka bino biri wano maaso go, wabula ebyo bijjanjaba amaaso. Kati n'oleetako essimu eno kuliko eddagala omuntu lyosobola okukozesa nga habati sauda, omubisi biki ebyo galiki, obikozeseza n'obigatta osobola okujjanjaba n'obutwa obujjanjaba. Naye bijjanjaba shifa kullu marad ila sami habati sauda ngatta yokka bamugatta mixinga bwotyo okusobola okufuna kino. Simu eno osobola ogifunirako ebintu bingi nnyo. Ayatu shifa aya eziwonya zonna osobola ozijja muno. Ayatu shifa osobola okuzijja muno. washfi sudura qawmi mu'minin. Suratul Fatiha yetandika alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Osobola zijja mwate nojjamu
amaaso ate ebyo bikujjanjaba amagezi okubeera nga gali nomo. Teri kirungi nga kusoma ku Qur'ani amagezi gadda. Teri kirungi nga kusoma kwa zikaari ezo mu biseera byazo, kubanga Allah zitegeka mu biseera byazo n'atubbirako ebiseera wezikolera ng'atulaga nti muzikozese obulamu bujja kubeera bulungi. Ugati bisimillahi alladhi la yadurruhu ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i wasami'il 'aliim. N'ogisoma ku makya emirundi 3 n'akawungeezi aba akulaga nti ogenda kutambula bulungi olunaku olwonna nga yenteekateeka ye. Kiba nti ebintu ebijjanjaba oba entambula y'obulamu obw'omuntu abantu bagyebuuza nnyo, era abalala baagala nogiralaanyisa eddogo. Kiba nti Omubaka Sallama bamuyitanga omulogo, n'abaga nti lissa wama huwa biqawli sahir, si mulogo mulalu, wama huwa bimajnun. Omutonzi n'abaga nti si bwe kiri, mulowooza birala ebyo byammwe. Alabika ayogera byasanga nga balinga bategeeza nti era mulalu, naye nga eyo Qur'ani yali ategeeza biseera weyategekera embeera awo bikalimati llahi tamma min sharri ma halaka, nti eyo bw'oba ogisomye n'otuuka mu kitundu ng'ekitundu ekyo okyekengera, eyo yeyinza okuyamba mu bulamu obwo. Istihara, okwebuuza byonna. Kati bw'oba ogenze mu simu eno ogibuuza bubuuza byeweetaaga kukola n'ekuleetera ogonno gwe mulembe. Tuganyulwamu emirundi ebiri. Osobola okufiirwa amaaso n'ogafiirwa notandika okubuuza ye wano wagundi nagendanga wakasimu wano naye nga simanyi akyaliyo ng'olaba naye ate nga ekyo kiri mu maaso go wali olaba ate nga tokyalaba. Ate simu eno esobola okugogolinga amaaso nobera kasita ogiteekako amaaso go n'ogateeka mu Qur'ani nga gwogogolinga Qur'ani ogogolinga zikaari, tewali bulamu bulungi ng'obwo okutambula ne Allah wo. Ng'otambula ne Allah wo n'afuuka amaaso go n'afuuka mikono gyo n'afuuka kita kyakusaaga. N'olwekyo nti essimu eno esobola okufuuka obuzibu obw'amaaso gy'oli oba amatu okugiwulizisa. Osobola ogiwulizisa emirimu ne gibeera nga mirungi ng'oli bwakuba mashaallah ogenda okuwuliranga omusahafu guzze n'ofuna raha bulamu ne bweyagala. Ogenda okuwulira nga bakusomedde ne bazikiringa eyo ng'ogikutte. Ogenda okuwulira nga bintu bya mugaso byamakulu nga obijjamu n'ekujjanjaba amatu okubeera nti amatu gasobola okubeera nti gawulira. Esobola okufuuka ensonga okufuuka obugagga, okufuna obugagga obwa Allah ng'ovudde muno mu nsi ng'ofudde, ate esobola okufuuka ensonga y'okubeera nti ogaggawala muno mu nsi naye ng'essimu efuuse obugagga. Kati zikiri egamba nti Allahumma inna a'udhuka min alhammi walhazani walajzi, eyo Abu Umamatan yafuna buzibu n'agenda muzikiti ne yeekwekoomo ng'ebizibu bimususseeko, naye ng'alinga eyeekwese ng'ate nga ebizibu bimugaaniddeko. Omubaka Sallama alayhi n'amugamba nti Abu Umama olinga alina obuzibu nti bwe kiri ya Rasulallah. Kati nno obuzibu obugenda kuggwawo na kino, naye embeera yali mu mbeera ya stress nzo gifuna, naye essimu eno esobola okuyambako ku nsonga eyo n'ekufuukira ensonga ey'okubeera nti osobola okubeera nti ogijjamu ebyomugaso, kubanga huwa allazi halaka lakum ma fi lardi jamia, yebatondera ebiri mu nsi mwonna yabitondera mmwe. Wallahu halakakum wama ta'malun, omutonzi muli bitonde bye. Ate yakhluqu ma yasha wa yakhtaaru, atonda kyaba yagadde. Inna rabbaka yakhluqu ma yasha wa yakhtaaru, omutonzi azza wa jalla atonda kyaba yagadde wa yakhtaaru, n'asalawo. Kati yakusalirawo. Kati essimu eno bw'oba ng'ogikozesezza n'omanya nti kati nkoze kwa dhikaari nsabye Allah bwe nti
osobola ogikozesa n'ofuuka omugagga obwa bulijjo. Ate osobola ogikozesa n'ofuuka omugagga ng'oteresiimu ebyenfuna ebya bulijjo n'ogikwata, kubanga kati nze nakuyiza omukyala yajja omuchina ng'akutte ka chaati, balina ebintu bakola cables, bipini, biki, ate nga bizinesi zange biki ebyonna. Kati bino byemukola nti ebyo tukola. Nimugati lekawo ka chaati n'akaleka nga kaliko enamba z'essimu, oyingiza buyingizamu ne mutandika okukola communication. Kati eno y'essimu. Allah yagikusembereza ebizibu byo oleme kwekwasa, osobola okusolvinga ebizibu ebyensi ng'osobola okwogeraganya n'omuchina n'aweereza ebintu ng'osindisa sente wano. Sente ozisindika, n'omala ozisindika ne zituuka eri, ebintu n'abikuteera ku gundi n'obiraba wano nti bw'oba obiteekako mala bikuba ebifaananyi oba bibuweereze ku Zoom oba kiki, n'abiweereza n'obiraba ne babisiba ne bijja. Eyo y'essimu. Kati esobola okufuuka omugaso, era bangi nnyo bagifunyeemu eby'obugagga nga kati bagagga nga bagikozesezza mu nkozesa yaayo entuufu. Naye ate essimu esobola okutta omutima gwo obuggulamusa, kubanga bw'ogitunda bw'oti ogirengeramu ebintu by'olengeramu nga bisobola okukuyamba. Wali bisobola okubeera nti by'olengeddemu bisobola okufuuka ekyobwavu gy'oli, nga gwe buli ssaawa bw'obeera ku mupiira Man U, Liverpool, ogendako mu bikonde, n'ogenda mu comedy, n'oseka n'okola otya. Ebyo bitta ebiseera, okujjako ng'ogjeemu zikirullah, ala bizikirillahi tasma'inul qulub, okujjako ng'ogjeemu azikaari ezoogera ku Allah, omutima gwo ne gutebenkera. Naye waliwo ebintu ebitta omutima oba omutima ne gubeera nga gulina embeera ey'akanyigo, kubanga shayitaani ereeta ennyindo n'eziteeka ku mutima gwo guno, naye ogolowooza eziyisiza mu ki? Buli lunaku shayitaani ereeta ennyindo zaayo n'eziteeka ku nnyindo ku mutima gwo kuno. Dhalika hannaasi, eyo ne hannaasi gyetugaa nti kul a'udhu birabbi nnaas maliki nnaas ilahi nnaas min sharri waswasi alkhannas alladhi yuwaswisu fi suduri nnaasi minal jinnati wannaasi. Kati buli osusse ennyo omutima guno gubuza ebintu ebya lahawi, ebya shahawaati, ebyolwagalirizo, ebyolukwanirizo mu byo minan nisaa'i, mu bakyala, walbanina walkanasiri, n'ebyobugagga ebyo ebiri mu zaabu, ebiri mu goldi, n'ebintu ebisigadde byonna ebyomu nnyanja ebyaliiri, ebikakasa nti ensi eno okugibeerako obeera oli bulungi. Kasita obisusse nnyo, omutima gukendeera nga gutandika okulwala obulwadde obw'okulowooza ate kaakati ebyobugagga byange oba naabirekeraani, ye kaakati yekiki ennyo. Era omutima kasita gumala okufuna embeera eyo ey'akanyigo, kyoba olaba nti omubaka Muhammadu sallama yakuwa eddagala ku nsonga eyo, oleme kuva mu swalayo nga tosabye kanyigo ka mutima. Allahumma inna a'udhuka min al-kufri wal faqri wa min adhabi al-qabri wa dhiqi sadri. Ebyo yakugamba mu swalayo oleme kuvaamu nga tokoze eki? Ebintu bina. Ekisooka al-kufru wal faqri, ebyo bitambula bibiri, obwavu n'obukafiri.
kasita bikubeerako omutima gwo gufuna obuzibu ogwakanyigo nobeera nga buli ssaawa totereera teweetegeera. Ekyokubiri, adhabu al-kabri, ebibonerezo bya kabuli, ebyo nabyo bizibu nnyo. Allah byetaaga lunaku. Ekyokusatu, dhiqu sadri, akanyigo k'omutima, omutima okubeera nga olina akanyigo. Kati endwadde z'omutima zino okubeera nti zirina akanyigo bimu kubireeta embeera ey'okubeera nti omutima guno kasita omala oguliisa ebintu ebiri mu ssimu nga min allahawaati washahawaati, nga bya bwagazi, mikwanokwana ebyo ebitakuzimba ebitakugattako, ofuna obulwadde bw'akanyigo k'omutima. Shaitaani ejja neekuteeka ennyindo ku mutima gwo. Era omubaka kujjako yakugamba nti nzakara hanasa, bw'oyogera ku Allah ng'ebula. Era awo eddagala lyetuwa consultant omubaka sallama, tibulaba nga kisusse nnyo, kwatako ku mutima wano muno oba okwata ogambe nti Allah 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 Allahu rabbi, minuli esatu, Allah Allah Allahu rabbi la ushiriku bihi shay'a, Allah Allah Allahu rabbi la ushiriku bihi shay'a, Allah Allahu rabbi la ushiriku bihi shay'a, Allah Allahu rabbi la ilaha illa Allah. Dhikiri ebo ogisoma ejjanjaba omutima guno gubadde gufunye akanyigo, n'embeera okubeera nti etereera ebadde egaanye. Kati essimu eyinza okuba nga ebuddeko obuzibu, naye osobola okugijjanjaba obuzibu ate neefuuka n'ensonga essimu eyaggwa okubeera nti oli bulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. GTV, for unity and development.